Ebina by'obwannakyewa nga byegattiddwako abakulembeze ab'ennono batadde kuninga gavumenti okuleeta etteeka k'okulwanyisa oba okulambika ku kunywa omwenge mu ggwanga. Kinajjukirwa nti eyaliko minisita w'ebyobulamu Sarah Opendi omwaka oguwedde yayanjula ebbago lino, wabula ababaka ne balisimbira ekkuuli. Kino kye kyawaliriza ebibiina by'obwannakyewa ebitali bimu okuddamu okukuŋŋaanya ebirowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo n'ebitongole ebitali bimu okulaba nga etteeka lino lidda mu Paalamenti okusobola okutaakiriza Uganda mu bizibu ebitali bimu. Nga bannakyewa tukubiriza gavumenti ereme kutunuulira nnyingiza zokka eziva mu mwenge, kubanga bagamba nti omwenge guyambako abantu mu byenfuna, naye ng'ate ekituufu omuntu bw'amala okuyingiza ate ye mulirwana n'alyoka atawaanyizibwa omwenge guno. Kiringa abantu abagamba nti no tweyongere mu maaso okuweesanga amasasi kubanga twetaaga ssente naye ng'ate amasasi gatta abantu. Omwenge gulwaza, omwenge gutta amaka. Okusinziira ku bibalo, Uganda eri ku mwanjo mu nsi yonna mu mawanga agakyasinze okunywa omwenge nga ekwata kya mukaaga, ate ku ssemazinga wa Africa yekulembera. Wabula ebibalo biraga nti Uganda y'emu ku mawanga 30 agakyasinze okuba amaavu. Kino kirina akakwate n'okusulika endeku nga Juliet Namukasa, ssentebe w'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Uganda Alcohol Policy Alliance UAPA bw'annyonnyola. Obwavu tuli emu ku nsi 31 ezisembayo obwavu. Mu ekyo tulaba gye tukoma okunywa omwenge, gye tukoma okwavuwala, abaana baffe bafuna embuto, kookolo yeeyongera, HIV yeeyongera, tutawaanyizibwa. Tusaba gavumenti ewulirize eddoboozi ly'abantu, kubanga nti tewali munnayuganda ayinza kugamba nti waali wano talina muntu ayonoonese mwenge oba mu famire oba ku muliraano. Ne bammembazi baffe aba Paalamenti babayina bangi. Ate ekikulu ky'omwenge nti omwavu bw'alwala nga yeetaaga okujjanjabibwa ng'afuuse lujuuju, obulwadde obwo okubujjanjaba bwetaaga ssente nnyingi, abaavuze batalina. Kati ne tulaba nti omwavu akosebwa nnyo omwenge okukira omugagga. Gerard Magera okuva mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Uganda National Association of Community and Occupation Health UNACO asabye gavumenti okulowooza ku bannansi baayo awamu n'okubataasa ku bizibu ebibatuukako, ssaako n'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso nga basaawo etteeka ku mwenge. Anti gavumenti efaayo okuteekawo etteeka ekkakali okugira enkozesa y'omwenge. For example, abantu babe nga tebakkirizibwa kunywa budde bwonna bwe baagalira, nga bwe kirabiddwa mu mawanga amalala newankubadde era bakyanywa abalina amateeka bwe gatyo. Naye ekyenjawulo tosanga bantu batamidde ku makya oba nga bali mu bbaala oba ku buduukaduuka nga banywa omwenge. Ekyo tuwulira nti kitusoomooza nnyo nga bannayuganda, kituswaza. Ekirimu ekyo nti tufiirwa abantu ng'oggyeko obulamu bwabwe baabanywa baleeta n'obuzibu ku bantu abalala. Katugambe omuntu ng'atamidde ku makya n'atagalira mu kkubo ajja causing accident. Bano beeyungiddwako abakulembeze ab'ennono abatali bamu omuli omukulembeze w'ennono ow'abalugwala awamu ne minisita mu bwakyabazinga bwa Busoga. We are doing as cultural leaders, we are sensitizing people, we are teaching them, we go to villages, address them, tell them the dangers of this war. Tira ne mu local councils ne kuyitira mu kuŋŋaana zonna ze tubeeramu katugezeeko ng'okwanjula, okufiirwa, emikolo, kubiriza abantu okuva ku bikolwa ebimalamu abantu baffe workforce ennene eri abavubuka okunywa omwenge n'okweyisa mu mbeera etali ya mulembe. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.